Nkwaniriza nnyo mukwano gwange omulungi alaba program Osobola amanya nze Sarah Oringa okubeera nga nkutuusako program eno. Olwaleero tuli Luweero district era nga ngenda kubeera nga nkutuusaako omwami oba Ssalongo Kamya Stephen. Omwami ono woba omulabye okusinziira ku nkula ye, mwami muzadde ate era mulimi ate era nga mukulembeze. Tugenda kubeera nga tunyumirwa emboozi ye nga tumanya obulamu abutambuza atya okusinziira ku kikula kye nga bw'okiraba. Tega amatu go njagala obeeko kyoyiga ate era nga bw'onyumirwa. Nkwaniriza. Kamya Stephen nga atuula mu ggombolola ly'ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke aliko bingi ebyokumwenyumirizaamu wamu n'okuyiga. Newankubadde Stephen aliko obulemu, yenyigira nnyo mirimu egy'enjawulo wamu n'obukulembeze mu kuleeta enkulakulana mu kitundu ky'asibukamu. Ndi musajja muzadde era ndi Ssalongo ne nalongo wange gyali. Abalongo gye bali Waswa ne Kato ne Kigongo gyali. Nkola mu gavumenti eya wakati ng'omwami ow'omuluka Luweero district mu ggombolola Luweero district mu ggombolola Luweero omuluka gwange baguyita Kigombe. Ng'oggyeko ekyo ate era nkola emirimu egy'enjawulo mu bitongole waliwo ekitongole ekitugatta mu Bwakabaka bwa Buganda ffenna abaliko obulemu tukiyita Buganda Disabled Union nga nze nkikulira. Ekitongole ekyo nga kiyigiriza abantu baffe okubeera nga ffenna abaliko obulemu tutwalibwa nga tuli kyekimu. Yadde nga abantu bazaalibwa nga baliko obulemu, naye ate ku mwami Kamya si bwe kiri. Sirina bulemu bwonna era guno gwali musujja ogwa polio. Abazadde banzala nga ndi mwana mulungi nga siriko bulemu. Abazadde bange tata ne maama baafa n'enkuzibwa bassenga bange. Waliwo nomujja balaba senga Nanyonjo Erivania ne senga Erivania Beatrice. Be bankuza ne bansomesa ne nfuuka kyendi. Kakati bwe yali wano ng'azaalibwa nze nga nkola mu college eyo Buloba era najjanga wano nga mukuwummula era nga nsanga nga abaana abo nga bazaale nga banjagala nnyo senga kubanga bw'ojja eri abaana oleeta kagaati oleeta kaki ne babeera nga basanyufu. Kakati ne baba nga bagira ki nga bakwagala. Kakati oyo bw'atuuka ku kizibu ekyo ekyokulwala ne bamundeetera nga balemeddwa mu ddwaliro ne mbagamba kabiiki nga tayogera omutwe gugudde n'obiki era nakwata bukwasi ne tugenda emulago ne muteeka ku kitanda ne bamujjanjaba emyezi 3 mu ddwaliro. Kakati n'oluvannyuma ne bamusiibula ne bamuzza. Bwe bamusiibula okumuzza ne bamuteekako ebyuma bino ebyokugolola ki emikono biki bwe bito. Senga Nanyonja ate era nga ye mukuza wa Kamya yakola kinene nnyo ku kuwakamya obuvumu mu kutambuza obulamu bwe oluvannyuma lw'okufiirwa bazadde be bombiriri. Yanjagala nnyo nange ne mwagala nga saagala afaanana abalala newankubadde mulema. Kakati bwe yatandikamu okuyima era bwe najja nangamba senga nyimuse ko nze yimirira ndabe nayimirira. Akati waliwo mwanyinaze yali musomesa nagendanga naye ku ssomero n'atandika okukwata oba Mukama yamugamba atya ntiteeka akati kano mu kigero omwo ogende ng'owandiika. Kale buli najjanga n'agamba senga laba bwe mpandiika kwanze Mukama nga mulungi. Akati abazadde bwe bafa nalina okubeera naki n'omwana oyo ne simusuula. Ssalongo Kamya akola buli ekisoboka okutumbula ebyenfuna ye ng'ayita mu kulima ebirime eby'enjawulo ate nga akyenyumirizaamu. Ng'oggyeko kale ebyo gye tupakasa n'ebyaffe bye njogeddeko ate era nzizzaako omulimu gw'okulima. Ni musajja mulimi tulina nina emmwanyi awo eka ziwerawo
n'ebitooke ziringa 3 n'ebitooke mpozi era n'okukyukiriza n'osimba ebijanjalo n'osimba kasooli n'osimba lumonde so bityo. Ng'ojjako okubeera n'obulemu, Ssalongo Kamya yenyigira mu buli mulimu nga bwe kiba kyetaagisa. Ku weekend nzija embira n'abantu bange betukola nabo nange nenyigiramu. Kati nsobola okwewagula emmwanyi ezo okuzijjako obwo obwakatirwa n'okusimba nga ekiseera kati ng'ekyokusiga nsobola okusiga lwakuba nti katuba tukyatereeza oluvannyuma tusige, so n'emirimu emirala ngikola. Ebiseera biri edda nali nga nsobola okweyoleza engoye n'okugolola n'okwefumbira emmere entonotono small snack n'endya n'eŋŋenda. Naye kati Mukama yampa omukyalo omulungi kati sikyabikola ate n'abaana bange bakuze kati emirimu tono nnyo gye nkola, so nkola gyange eginvunaanyizibwako nga omuzadde. Ekiseera ekyokusoma bwe kyatuuka okusoomoozebwa kw'okufunira Kamya essomero ne kweyoleka nga Ssenga Nannyonjo bw'atunnyonnyola. Waliwo omwami omu yali musomesa, bw'ajja wano n'agamba nti mukyala Nannyonjo yali musomesa wange, n'agamba omwana oyo tumukoze tutya okubeera nti aveeyo asome. Ne mugamba simanyi wenyinza kikola, n'agamba nti amagundi g'abalema gye gali bangi amasomero. Kakati n'amunkwatirako ne batambula mu Kampala omwo ne batambula, naye nga kimu kyokka kye baagambanga nti oyo twandimututte naye tasobola kugira ki kweyoleza kukola ki, twagala abalema booza. Kakati bwe balemererwa bwe batyo kwe kumundeetera ebuloba. Okwoza engoye, okuzaanika wamu n'okuzigolola kyalabikira bangi ng'ekyokusoomoozebwa, wabula Kamya ye yakiwuuta buva anti yekkiririzaamu. Ye kennyini yakyetandikira n'agamba nti muteeke wano ndabe ng'ekigere kino tekisobole kuwoza bweru, n'atandikira awo nnyo kimu kyokka kya butayanika nga banne bamwanikira. Owulidde, n'atandika n'okugamba nti nja kusobola okugolola ng'ebyo byonna Mukama yabigira ki, yagenda abimulagira. Ne mugamba epaasi teekooki nti leka ngezeeko Ssenga ndabe. Nze neeyuzanga engoye okuva mu O level yonna ne ku university. Naye nga ekyengeri ekina kira ekyo kyabasomba nalaba nga booza bannaye nga nange nkola ki nga nzija nkayanira ebbaafu ng'ezo nange nga bampeya nga njoza. Kati okola bwe kutyo omwana ono n'omusanyukira nnyo amanya kyakola ki era ayongeramu amaanyi. So nga ate abazadde abamu ekitulemesa kukuuma mwana oyo aliko obulemu n'otamu exposing mu activities ng'ezo. Ola buli kimu n'okimukolera bukolezi n'omuliisa n'omwoleza n'omufumbira n'okumusula n'omusula n'omutwala wayagala okugenda. Naye omwana muleke yeekulula tukalinga jjaka kimulaga nti kitegeeza nsobola okuva wano n'entuuka na wali. Naye buli omusitula buli omukolera buli kimu oba oyongera mulema naye sisobolera ddala. Okwekkiririzaamu n'okukkiririza mu muntu gw'oli naye kigambo kikulu nnyo era kinene nnyo eri omuntu naddala aliko obulemu. Singa oba okkiririza mwana wo asobola okufuuka omuntu eyeegombesa nga bw'olabye Ssalongo Kamya bw'atunnyonnyodde nti mwami mulimi, mwami akola ebintu byonna by'owulira nti nawe omuntu ataliko bulemu by'osobola okubeera ng'okola. Ndowooza olugero lw'okubeera nti atalina mwana yeka kitambulidde bulungi nnyo ku bulamu bwa Ssalongo Kamya. Tugenda kubeera nga tuwumulamu katono nnyo ddala, tovaawo.